omukulu Lord Fred Sebata gobera tata waffe jajjaffe. I am very disappointed. Omazemu nnyo amaanyi kuba ate otuswazizza otulaze mu mutima gwo obutaba omusiimu ate oyina omutima ogutategeera mbeera. Emboozi gy'otambuza ku Biggie gye wayogedde ku NTV, emboozi eyo si nnungi. Uncle Fred Sebata, Biggie yakusanga toyina yadde ekyokulya nga teri akumanyi okuleka ennyimba ng'osiiwuuse ng'okutuse. Mukazi wattu n'atwala risk ekwetika akuzze ku map n'akunoonya ne mukkaanya. Mwakaanya show 3 ne mukkiriziganya obukadde 10,000. Obukadde 10,000 mbyonna ebivulu 3 n'akwako obukadde 97,500. Kwezo sente nga tobaze byakulya, tobaze byakwambala, ebyokwebaka. Just ezizo. Okusooka mwali ntinda n'akuwaako obukadde 4. Olunaku olwasembayo n'akuwaako obukadde 5, 7 n'ozifuna e Masaka. Mwakolako ekivulu kimu ekyali successful eky'e Kampala. Ebisigadde nga omutegesi byamusala. URA nga yo eri okumubanja emiliyoni nga 15 kuba kwezo sente ze bakuwa balina okujjako sente eza revenue. Naye it is a disappointment nti tosiima. Bandi eya performinga naawe bajiwa obukadde 2 ku Serena wokka. Solid bandi ne bajiwa obukadde 10 kwezo show ezaddako. Serena ng'ekifo n'akiwa obukadde 30. Steve Jeans namu obukadde 78. Kati njagala tubeere beerufu abasiimu mu mitima gyaffe. Omuntu n'ateekamu ezo sente n'endala nnyingi nnyo ez'ebifo ebirala, ye n'atafuna, n'afuba okulaba nti waakiri ggwe omuyimbi obaako ky'ofuna, naye n'ojja ku TV n'obeera ng'omwogerera omugambo mungi. Bapromota mbabuulira, bw'osanganga omuyimbi eyagwa tomuggyaayo kubanga tomanyi lwaki yagwa, tomanyi lwaki obulamu bwamulema. Naye mbabuulira abantu abamu emitima gyabwe giri so ungrateful, mirogo, mikyafu, mijama. Uncle Fred Sebata, I am very disappointed. Ono gw'otulugunya mukazi, mwana wa buwala gw'ozaala, yeewaayo abudebude ggwe omusajja akuze emyaka. Naye it is so unfortunate nti ekifo okumugamba nti my daughter thank you, oli wano yogeranga ebigambo ebingi nga bw'omubanja okufiirawo okusuula ebitooke n'enjuba. Wafuna ne mushozi abaakufuuwa ne bakufuuwa omulidi, wafuna sente z'otamanyi, wabula mu mutima gwo you cannot be grateful ng'ate mwali mwakkaanya nti sente ezisigadde embeera nga bweri azireke. Naye saawe no gwali mu mawulire, gwamukuba, gwamwanika. Fred Sebata, I am very disappointed. Okutudde omutima. Kati abantu ab'ekikanga ggwe mugenda kwetera abantu bano obutaddamu bakima nga naye agenda n'ebiriko. Mwe music wammwe mutandika okumwevuma lwa bino ebibeera bye mulimu eby'ekisirusiru. Mwannyinaze Biggie, saagala obeere frustrated olw'abantu nga bano.
nedda industry ekwetaaga bwoba osobola okuyambako abalala yamba abo naye bano abantu bano kategori eno abatali grateful emitima gyabwe egitali mikufu emitali misanyufu maaso ga Katonda nga you did all you can for his show okubeera successful, then it is very frustrating and disappointing. Kwa Katonda n'ensi yange. Yes, azo ensonga z'omukulu Rod Fred Sebata omwami nga we yayimba nti man made money but money made man mad. Esente nti enengeri munange gyekyusaamu omuntu. Omwami agambye nti omukulu ono Rod Sebata yandisiimyeko kubanga amazima gali nti ensi yali emulemeredde ngolo almost n'essubi lyamuggwamu naye omwana ne yeefaayo n'agamba nti nedda muzeeyi katuddemu tukole ki tumutegeke akole ku kasente. Amazima gali nti Fred Sebata yagamba nti yasuubizibwa obukadde 110 era ku bukadde 110 almost esente ezisinga yazifuna ayinza okuba abanjayo like oba 300 oba 30 million around there. Naye atambula ku interviews ez'enjawulo akoze kino mwana kyamugambye nti wandisiimyeko ebintu n'obikwata mpola naye n'otalaga mululu bw'otyo nti mu butuufu mujja kutiisa abantu. Naye abantu munnange ku kintu kya ssente abantu abasinga ssente zitumalamu nnyo bambi bwe bityo bikyatambula tetumanyi oba binaagwa bityo oba binaakomenkereza bitya naye nga ffe we tuli nnyo okuba nga amawulire gatyo tugabatuusaako era nga tukyali ku nsonga zezimu ez'abapromoters. Munnange ye Fulufiga yavuddeyo n'aba nga atabukira abakulu bano ba Abitex babajjo gurupu yaabwe yonna abayisizaamu egaali nga talinaako kabuuza bibino abasajja wa trouble cause abakoze bannayuganda ebikolobero ne muvaayo ne mugamba mubaninze alien okuyimba ne palaso wano mwateka ekivulu kufira n'usa ne kifiiramu abantu mwe singa mulina bweru mmwe singa muli bweru mmwe abaana b'abantu abafira mufidde musitani abavunaanyizibwako si mmwe. Palaso gobaninga ne alien skin emirambo meka gyabadde mu lubiri ye mujjawo lwali tebabaninga mwali muguza ku bayimbi mmwe okubukira obukezi abantu tubayimbye nakubwerere kujja kuboogereza kubalimbalimba simpase nakyo ekivulu kya pande kyavuddeko ebiziba lyenye badde akimbidde bwerere kwefuula mukwano gwa muntu ng'eno pretendinga era kalina na setup mwe mulina sente zigula abayimbi wano mwesibanga ku nkuka simanyi naani byalinga byaluba luba yabiteekangamu ssente mulina sente ziteka ebivulu ne mwesiba simanyi ku masaza era galinga galuba nga yateekamu n'obukadde bw'ensimbi. Mumuna omuntu atekesa kivulu kyanga mukibukira mwefula bapromota bali awo mulina sente zisobola okugula muyimbi musoke muvume John Segawa muvuma waki kyebagambe kyabadde kituufu gwe nodda kulika radio ne weerikodinga n'ovuma omuntu kubanga ogolago olina right ezivuma ate gwe toyagala bakugambeko temuli bakitalo nnyo neggwanga temulina gye mwali suubula alien skin mwakwata alien skin mwe kennyini nga basajjamu okumanya muli babi nali ewa Bobi Wine nga mwe muli ba NRM ngera mulya sente nga tulya sente empya nga nebuuza empoko gye muntu ayako eya buli nnaku nebuuza kwaga gye mukujje kumbe baba tuma kunjija mu nnuupu ne munnemwa bulemwa kati Bobi Wine yakimbuusa mwayagala nkola Bobi Wine mukubire ko tabe wali ogende omugambo oyagala mulaba bwe nakubira nga Bobi nga Jennifer ndi wano jangu nga ngera nabo nga naye bwe ntuukawo nga Bobi anyiga nga nze simanyi nga basajja boyina bwe mwavaawo mwayagala okukwata alien skin oyo alien skin akubiddwa emirundi ebiri ng'akubwa omuntu omu ng'amujooga Palaso yakwata omwana ona bempi mu public ezimuswaza zimalako n'ekitibwa ky'obusajja omwana awanika emikono teyamuddiza Katonda n'amuweramu omukisa n'ayitirawo awo yali ayiseewo naye n'amwongererako awo ekisa n'amaanyi bwe yayitawo Mukama amuwadde bless mwe mulina ekirowoozo kigamba nti tewali muntu mulala alina kubeera top 10 muganya okumanya nti buli muntu aba ne season ye bw'aba mubiri waki mumutegeka mulina sente zigula abayimbi mmwe oba mubukira bivulu by'abantu bye baguze nammwe kwe mulya bapikirire kwerimbika bwerimbisi wa sale musale simanyi na sale gye mwamukwata muzimu oba mwamulogesa ki ze simanyi musajja yo sente zaabawanga naffe abakwatira zituwa
Simanya omwamuyola bigere. Zana simanyi nti abachwezi babaloga. Omusajja batekwa kwa baloga muloge. Omusajja senge zakwatanga nawe abantu abo. Batakwawa. Yakutte bitano n'abiteka mu nkuka lwaki mwasolozza abantu sente. Mbwe enkuka yabadde yakubeera free. Era akuba nti General Salim Saleh yateekamu ssente naye era kyewuunyisa nti basasuzza abantu ssente ne bazibajjamu. Munnange full figure awotodde ebyama. Agambye nti Salim Saleh yateekamu ssente ate si yeka nalabyeko n'olunaku lw'eggulo omukulu Ziti Mulindwa Muwonge era naye yayogeddeko ku kintu ekyo n'agamba Mulindwa Lawrence sorry yayogeddeko ku kintu ekyo n'agamba nti bateekamu ssente mu nkuuka nga gavumenti yeetaddemu so abantu tebaali menti kusasula ssente naye ate kyewuunyisa nti abapromota era basasuza abantu ssente. Tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo ate munnange mulowooza ate fulufiga teyeekyusizza ate tatabukidde Tamale Mirundi Junior ku nsonga y'okuvuma amafiina era essaawa yakakati bibyono sigenda mwogerera bingi. Mulekerawo okusujjasujja buno obwana obuvumaavuma abantu. Tamale lekerawo ovumaavuma abantu. Lekerawo okuvumaavuma abantu ne bwefuula mbu weetonda. Tamale ekya. Mwana gwe lekerawo ova ku Mama Fiina. Mama Fiina yatwana ekitawo mu State House kyemuli kyonna as a family mukono gwa Mama Fiina. Mama Fiina yatwala muzeeyi birungi wa no ojja kuŋŋaano okyokuba naye so what do you mean? You made up. What are you saying? Your friend is now. So what? Ziggy-zaga. Mulina obuzibu ku buntu Ziggy-zaga is not good. Nkugamba ekigambo kino. Osanga mu hoteli nga ndya emmere. Atukola wano, am I your friend? Yes, you are my friend. Ani agambye, you are my boss but you are not my friend. Wampulizako ku weekend. Nakomadde okuwuliza n'okulaba. Nga tuli wano. Is it a true friend? I'm working together. You are my boss, but I'm not. You're not my friend. What are they saying? A friend? What do you mean of a friend? Can you explain about what you mean? No. Anti mubuzabuza abantu. Njagala okubagamba ekigambo a friend. Najje nade mu church nenchogerako. There are many people abatusanga nga tuli mu hotel emmere. Nsanze wali full figure banaye mukwano gwange te kubye selfie. Am I your friend? I'm your friend. Is it true? What is the meaning of a friend? What are you saying? What is meaning of church causing a friend? Friend ya inakuwa isatera inakola ki? Obadde ki naawe? Mulekerawo tubukiraga mako omuntu agala kozi selfie mwagala. Bano munnange beeyogerera anti buli omu alina ku munne naye nga byonna bigenda mu maaso. Tamale Mirundi Junior agambye agenda ewa Mama Fiina amwetondere. Bwe yayogedde ebigambo bingi era Mama Fiina n'atuuka n'okukaaba amaziga. Yamuvumye nnyo agambye mbu ayagala gendayo amwetondere. Ebisirosiro bya Museveni bibeere obuseefu. Nange nkya ngenda kwetondera Mama Fiina ngenda wuwe. Junior togeza. Junior. Mama Fiina binaggwa. Mama Fiina yakambye. Ngenda kwetondera Mama Fiina baŋŋambye nti bandi teyawulidde bulungi. Yakabye n'anyiiga nnyo n'agamba nti abala bandinvumye naye Junior naye namugamba Junior ngenda mwetondera ensonga za Palaso kamusabire kino akiyitemu naye Palaso ali frustrated. Palaso ayagala nnyo muganda we. ayagala nnyo ku miliyoni. Ayagala nnyo ka miliyoni. Palaso ali ne skini muna bakyali bange naye teri mwangu. Naye kyo nga Palaso ye yagudde. Palaso kyamusudde. Alina okulwana ennyo mu public ate kali kamuteze kizibu nnyo okulwana n'omunafu. Okulwana n'omunafu kibi nnyo. Singa ali ne skini yakikoze buli muntu adde akisuubira naye ate Palaso ensuga baddewo ekitiibwa. Naye sijja mujajinga mbeera mwayitaji yone musabira ali ne skini musabira naye. Yes, ebyo we bityo bikyalanda era nga bikyatambula
abagamba nti munange ekigambo sorry kintu kitono nnyo naye nga kinini bulamu bw'abantu nti ekigambo ekyo kiyinza okukyusa ekintu kyonna oba n'obusungu omuntu wabadde akwinako nga tweyongerayo munange ate abaana bo ab'enkyukakyuka bakyali banyiivu nnyo eri omukulu Hajaluna ekitooke ekifansalira abaana banyiivu nnyo oluvannyuma lwa Ssanya okuvayo n'ategeeza mbu babapangisiza ku woteero ye gwe babadde gye bakasiba ebbanga eryo lyonna eseera bamusonga mu kintu kino enewe baganda bange Hajaluna mubiru Kyagulanyi yatugamba just kaseera Aruna mubiru ensi buli gyekulaba ku Fangoni nga tova ku Fangoni oli ku gaali ya alien skin ku myaka gy'olina buli muntu nga yeebuuza alien abalaka kine Aruna mubiru kitegedde kumbe kiwooteeri kyo kino kyofumbiramu ebitakkirizibwa wooteeri yo gy'oliisizaamu abantu ebitakkirizibwa mwe mutuulizaga miitingi agasuula enkyukakyuka ennugu yaki olwedde wakwatibwa ennugu ku kibiina ky'abannu n'otandika ekityo naye olw'omutima gw'omubi ogutayagaliza ne kigwa kulimu eriwa olina omutima omubi Aruna kati singa naffe tuvaayo ne tubuulira abantu by'obaliisa mu wooteeri yo Aruna tubuulire abantu by'oliisa abantu mu wooteeri yo anaye abasajja bano ekibaluma nugu yokka ku mutima ye balimu n'akasajja Kyagulanyi atukulembera atya ajja bafuga mwagala temwagala ajja bafuga kaakati ogenda kutubuulira by'oliisa abantu ku wooteeri eyo wootuula ndowooza muwulidde naye mubadde mukimanyi nti abantu abamu nno abagagga katusuubire temunkwata bubi naye Baaluna abo baakolamu balina ssente zaabwe obadde okimanyi nti abantu abamu abo babeera ne bakeyateekers ab'amayumba gano nga oluusi ye ne nannyini nnyumba talabangako na tenanti waafaanana ng'oluusi ye nannyini nnyumba tamanyi ani abeera mu nnyumba omwo ekikulu ye keyateeka amusindikidde ssente nti nafunye omupangisa kakati oluusi muyinza okuba nga omukulu n'Hajaluna mumulumba naye nga mumulumbira ddala nga tamanyiko na bintu bino abasajja bano bayingira batya mu nnyumba ino kitegeera muyinza okuba nga musalira omusango simanyi wenkwa ayina empisa embi era bikoze bitya naye ng'oluusi ne batenansi bano abadde tabamanyi nako nga ye bamwanjulira bwanjuzi ssente ate onaabuuza nti ani yayingidde ennyumba gwekikulu omuntu ali in charge akuwadde ssente anyway webityo webitambula naye ng'abaana si basanyufu yadde n'akamu era nga bagamba nti omusajja ono mbumunanfuusi yes ate nga tweyongerayo waliwo omuvuka avuddeyo kubanga awa bataata amagezi nti waliwo bataata naye nga bataata linnya naye nga si bataata ojjukira okugamba mbu ndi taata ng'obiwulire nazaala gindi omwana naye nga tomanyi omwana oyo ayambala ki yasuza atya tomanyi medical bills nga we zitambula tomanyi kwegamba naye ng'oli taata just taata kifaananyi na taata kuyitibwa linnya nti taata yazaala eyo naye nga mu butuufu tobadde taata mbu tulina baddadi ne bafaada simanyi difference eyo naye ntera nnyo girabaawo nga babyogerako tuwulire omwami nga bw'ayogera awadde advise mmwe abazaala naye nga temumanyi nti omwana oyo alina kuba nga alabirirwa then akuyite taata bagwe nawe nange olina omukyala gwe wawa olubuto oba wafunisa omwana abandi olubuto nomwana olwegaana omwana omuwala oyo n'alabirira omwana oyo mpaka kukula omwana waweza omwaka gumu n'ovaayo ng'oli amazzi ng'omugamba mumpe omwana wange
osana kuwa butwa kisirani gwe maziga kukkubo kumanyoko gendo wasenyoko olaba omugaggo ono ngendo okulaga wano wensitudde oyo amakula amaaso oyo omulaba yaganye okwebaka ekiro kyonna kyonna asitula mwana nakomyewo nkoye nva ku mulimo yaganye okwebaka wuuyo maama we mwenyininyini yakoye wuuyo obukaka namumpadde nze kyenkoze mufulumiza wabwere empewo nekafuuwa nekalyoka kasirika naye kaganye osirika kati saa zino empewo ekafuuye zino ziri saa 11 kalitegedde kaako kati kalaga nti kalyoka empewo ekafuuye konakona kanyogoza so gwe nawe nange omanyi walekera omukazi omwana n'owuba ebinyo n'ogenda nolaba nga omwana atandise okula atandise okwogera nojanga okomyawo amaziigo omwana wange kumanyi okugenda okubira ennyoka essimu akuzaalira omulala banange omwana atawanyanga muto era nze olwaliro engeri gyenkitegere nti ntewanyanga ndi muto nagenda olwaliro wa maama mugambe sekoko tugisale gwemanyi okeera mu mpewo saawa zino nga toyambadde naye ngaoyagala oyo asirike naye laba gwenjagala asirike ye talina buzibu ye olukaaba nga akufunga ofuluma mu nnyumba empewo emufuwako ng'asirika mulabirire abaana woba owadde omwana abandi olubuto mulabirire kuba babonaabona omwana ono nga muto ono atirisiti omukazi omulekero mulabirire mpaka ku myezi nga 6 omwana walekera okulwala obwoka simanyi nnyoko simanyi biki awo olyoka omuddukeko naye omwana ono nga muto boya abonya big up ba step ba mama mwena abatali na batata ne mutukuza wama webale nnyo oli mukazi muzira nnyo kungejetwa kati olaba ona akaaba oyo kati nze nakabanga nti guno omwanga wogulaba guno nga watandise okukaaba saasaamira bwasaamirizi my god Roxana tugende mu nyumba olekeddawo kaaba wama omulabi wakanula agakigamulinga ag'embaata akalowoozo kavudde wa musajja munnammwe ate saagala mugambe mbu nsala omugambo si bigambo byange ndowooza muwulidde abadde n'ensonga ze era n'abalaga ne bebi we ng'amusitudde n'ensonga ze lwaki akyogedde tuli ku NCK TV munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tujja kubanga tukoma mu masalo n'amawulire mangi nnyo nzikirize mbe nga mberekereza temufaawo